kati wota wanatuuka nenfuna omulimu gwe nasooka kukora gwali gwa kusindika wiruba enkokoto n'emusenyu ndako ewa ayo motawo baba empewo yali etandise kujja muwaawo mugwekumaawo nga etandise empewo yatandikira mu bigere wansi neyambuka ngenda kura amagumba gatandise kubwatuka mpora mpora etandika nga mpulira ntandise okunafuwa nga buli wosindika engorofani nga wulira ebigere tebikyasimbura nange abagamba kimu omusujja gunkute gwe waffe omanyi gwe waffe tebagumanyiwa nambuza omusujja gwe wamwe gwe guli gutya ogaba guno gutta era wondeka wano kumala essaawa 2 ojja kutwala omulambo saawa zino gwe yajja mu 223 fenna eno kampani gyewa yeno gy'olyako yekolera ku bills zino nawe na buli kimu ono ye mukama wange okukozesebwa wakumalamu ebbanga ki myezi 6 ntoto yes wakozesebwa emyezi 6 dde n'ogenda mu yes then nenyingira mu bashefu n'otandika okwekozesa yes tolina yadde essuubi n'erimu ly'olowooza nti one day one time bajja kukozesa wano kati wentuuse sisuubira nti wabula ndina okukozesa sikukozesebwa kademu essuubi lyange kati njagala ekirooto kyange kyakukozesa abazungu akisire mostly nti nabo tubakozeseeko naye sikunkozesa The Answer Channel, a solution to every situation. Kale kwanirizaako nyana gye sinzire okuba ate ng'otulaba mukutu baguyita The Answer Channel. Ogenda ku mukutu gwa YouTube n'ogenda mu search engine ojja kuteekamu ekigambo DA olekewo akabanga otekewo answer olekewo akabanga otekewo channel ojja kuba ate ng'otufuna bulungi nnyo. The Answer Channel yali eyitibwa Uganda lyogera akaseera akaweddeko emabega bwe twajja ne tuconnectinga ne tuyingira mu community ez'enjawulo ne tufuna abantu ab'enjawulo ne twagala okugaziyaamu okuno okuba teatugasa oba okubeera nga n'abala batweyungako. Waliwo baganda bava mu north, waliwo bava mu west, waliwo bava mu like mu bitundu ebyenjawulo nga tebamanyiddeko ddala Luganda naye nga bannayuganda. Jjo nabadde n'omwami bamuyita Opoka Martin taamanya ddala ekigambo ekikwatibwa Oluganda naye ayagala nnyo Uganda, ayagala nnyo okuwulira kulaba ku munnayuganda nga musemberedde bajja bato naye kati wawulirayo ku munnayuganda awulira nga emusembera nga awulira nga at least afunayoko ekintu ekikwatagana Uganda. So olw'embeera eyo wawulira nga ewamu nga twogedde Oluzungu togamba nti ono yatandise okweyogeza alabika alinamu ekigendererwa ekikyamu. Wawulira nga tugenze mu Luganda ate togamba nti ate mu kutagala yennamba emu nedda twagala tugatte wamu tulabe engeri tusobola okubeerawo ffenna tubayigireko ne bali batuyigireko oba okategedde kyekyo nze Kakalamu The Answer nga bwegambye ku mukutu gwa YouTube ojja kuba ate ng'otufuna bulungi nnyo. Mwami Remy Ntambi yali ku kamera nga bulijjo seba abantu ba appreciatinga ekintu kyokola webanye webalire ddala era wano wetusinzidde mu Canada gye twajja wetwagala okuba teatukutuukako olunaku olwaleero. Nyina omugenyi aneegaseeko tawangalira mu kitundu kyempangaliramu wewulira ekigambo omuntu nti I think ndowooza 4 hours drive okuva e Kampala paka 4 hours drive okuva e Kampala obanga ali side kyawo Kabale oba iwaffe Ekisoro. Yeah. Okay. Nze Kakalamu The Answer ensi yagala kutegeera gwani. Nze Bashitsi Emmanuel. Basiti? Bashitsi. Okay. Eryo linnya lya kizungu lyaki? Lya Kifumbira. Ndi Mufumbira okuva Kisoro district tuva kumpi ne Mugahinga na wansi w'olusozi rwa Muhabura National Park. Yeah. Ate gye twazaalibwa family yange gyeri bazadde gye bawangalira so ndi Mufumbira original. So yemu abalaba ku Sino. Tetulaba Sino babula tu experiencinga obunyogovu. Nadala ng'ogenze wa ku Muhabura waguru awo tewali Sino naye wanyogogo kusinga mu Sino.
temulaba ko kiyitibwa Sino nga Neda. omulabira ku Canada wa. Sino na musanze wa. Anyway, oluganda no luliso oyogera bulungi. Yes sir. Owuliranga toyinamu kuseereza na kulwanagana na lulimi. Wakulira mu kibuga? Nakulira Kisoro mu Buganda najja mu 2013. Yasebo kati ya kutegedde nkukutte bulungi. Kati yagamba 2013. So of course we olubulira siyogera Luganda original tuteekamu kaleke waffe. Anyway, oli mu Canada right now. Yes sir. Naye wakati mu kuzayo ekifaananyi mabega tulina n'ebintu bye tulowooza n'ekifaananyi kye tulina nga tujja wano oba nga tulowooza kiki ekikolebwa wano kye bayita okubeera transpired like ekintu nga okisuubiriza okubeera nga kibeerayo oba kifaanana nga friction something like that. Biki ebintu byowawuliranga ne byewateeberezanga naawe nga gwe omuntu byowawuliranga n'ogamba nti byewali owavali nga tonaba kujja wano biri wano wabiwuliranga ng'obiwa nnyo value oba kale ng'owulira ddala nga obiwa value nga tonaba kujja wano naye watuuka wano ng'olaba wali kyali kikumenyera bwerero ki? One nze nga nkyali Uganda nali manyi Canada tewali munaku. Yes sebo. Nga manyi nti tosobola sanga omuntu ng'asabiriza ku luguudo. Yes sebo. Nga manyi nti enguudo buli kimu kiri ku muzuuli. Yes sebo. Nga nkimanyi nti tewali muntu asula bubi. Okay. Kati nga manyi nti life yonna bw'oba oyingidde Canada oba America. Yeah. Obulamu butambula nga bw'obwetaaga ng'ali mu ggulu. Naye bwe natuuka ne ntandika kubiraba ate nga bye nali ndowooza si bwe biri. Okay. Bimu ne mbisanga nga wewe mpita ne nsanga abazungu bamu basabiriza bakuta ebikopo ku luguudo basabiriza nga ate nga abazungu. Yeah, nga bazaali bawona. Yes. Otambula n'osanga omuntu oyingira mu n'osanga asula bubi. Yeah. So nemanya nti katawo nemanya nti bye nali ndowooza nga nkyali Uganda si bwe biri. Okay, what taking a time n'omanya lwaki abantu abamu mu mbeera bwetyo. Yokusabiriza. Jona gyolaba gyowulyanga ekudisappointinga. Ya abasinga bano bemaze okulabako balumwa ebiragalalagala. Kati ne bibakyusa obwongo ne babakyusa nga tebaagala kukola. Kati yengo obulamu alabira ddala nti ayina okugenda asabirize yefuule ng'omulalu of course wanwenjaga oba something akyuka ye alabira ddala talina kyasobola kukola. Ekyokubiri abantu abamu balina enaku yaabwe nti depression nyingi. Kati osanga omuntu nga ali mu nyumba naye tayagala tasobola na kugifaako ye depression muri bubi ebizibu bingi. Ensi eno yensi erina ebizibu bingi. Bava walala ng'olina ne family eri naye weemanya nti Emma ali Canada. Kati senga ajja kumanya nti ajja kukubira bafuna ekizibu taata akukubire muganda wakukubire ate naawe ng'oyagala weerageko. Yes. Okiise kweraga? Nawe oyagala obakakase ndinatuuka. Kwegamba okweraga kuleeta ebizibu. Ate ekyo kye kikyasinze okuleeta ebizibu bingi. Gundi kamulageko nti ndi Canada. Agamba mwami Emma mpaayo emitwalo 2 bambi nafunyaka. Okay. N'ogenda ne weewa n'otubadde ku credit card n'otujjawo omukakase ndi kati nze ndi Canada nasuka naye nga naawe ogenda sulenja. Kisoboka? Yes. Okusulenja? Bw'oba walaba abalina okweraga kati kwawano. Tulina food banks bagaba emmere. Yes. Tulina shelters tosobola kubula weeba osobola gendayo ne weeba kasokkiriza nti ngudde osobola government Ontario Works ejja kuyamba bwogera bagamba nange ndi bubi bajja kuyamba bajja kuwaki kati waliwo kuno okweraga saagala kakalama ndabe saagala gunda ndabe n'okkiriza n'obeera mu basement yo n'ofiira awo n'okakasa eyo gye bayita depression.
katato jireta bulungi Yes. okwagala okwekkiriranya n'okulowooza nti okwekkiriranya nakulaga ensi nti toli bubi naye nga waliwo abakimanyi yaya wabeerawo abakimanyi nti oli bubi oba just gwe abakiwuliramu kiba kikwogereramu oba omuntu mukwano gwo gwobeera naye oba mukwano gwo gwosobola of course buli muntu abeera n'omukwano gwosobolaga naye embeera sinungi ndi bubi ayinza kukimanya naye omuntu ali Uganda oba toyagala kimanye mukwano gwoyo gwosisinkanawo ku muno toyagala kimanye ali wabweru toyagala abalabe ekifaananyi ekyo kyengamba abantu teweekwekerera ng'oli mu nsi omanyi omuntu ali introvert omanyi like nga waliwo omwami gwe nali njogera naye wano omuzungu mukwano gwange tutera nnyo okwogera mu buli mbeera buli bwe waba afuluma buli waba ayingira ku mulimu nagamba eno ensi bagikola nga like omuntu taliteekeddwa kuopeninga up ku buli omu bagikola nga buli omu weyesibira kati nga bwane nali njogera omukutu be nali njogera nabo juzi nga gw'essimu nga baŋŋamba nti ngamba buli wenyingira mu nnyumba direct calls zange zivaako naye bwenfuluma meters nga wali eri mu parking nga zikola ki zikomawo ate omukutu gwe nalina emabega tekyalinaki ekizibu saakirina kati ne baŋŋamba oyogeddeko okko ne baneiba ne babuuzaako bo bawulira batya ne bagamba naye mukimanyi nti wano tomala gatagalira ku bantu ne waba nsize wali kati mukonko ne mugaye mu network yeeri eno yensi gyobeera ne neibawo nomala emyaka 3 naye nga tomulabangako tomumanyi exactly afuluma mugala ng'agenda nawe ofuluma ogenda ate muyinza okwesanga nga time yemu gye mufulumiramu emyaka nga 10 eno yensi gyofa mufira mu nyumba ng'olina neiba tosobola mweyambisa ndi jangu ojambe naye nga essimu yo tomanyi simu ye oba okukubira 911 nejja nekutasa 911 naawe obeera ng'oli mu state nga tosobola ddi n'okukwata essimu okukuba kyekiddako ofa kigambo kino ekyekutudde omutima olw'omwami gwe twaziika juzi neka naawe lwaki okireeta ni mu nyumba bomu yafiira bamusanga afiiridde mu nyumba simanyi kiki ekyamuta naye why do you think olowooza ki ekyamutuukako kitegeeza ali talina omuntu amuyamba eyiza yandikubye esimu we maybe yatuuka mu kaseera ng'asobola kukwata esimu n'agikuba naye nga takyasobola naye ng'ali yekka kati sebo okubeera wekka n'okubeera ng'osheyalinga n'omuntu according ku engeri gy'obadde oyogeramu narrative kyekiko nze mu bulamu bwange nkuze nga njagala kubeera ne privacy yange bw'omu bw'otibwa bw'omu naye beerayo n'omuntu mukwano gwo gw'omanya nti nja mukubira ku makya mukubira essaawa meka mu lunch mukubira akawungeezi mubuulire kiri kitya mwekubireko bagwairo naye bw'amala nti n'alaba okuva ku makya tomukubidde ajja kumanya kakalamu yafunye ekizibu teweekutula ku bantu awo nkufunye bulungi nnyo so naali mu mbeera bwetyo ndowooza okitegedde ofunayo owadda nanti bugamba onsembeza nnyo omuntu naye agenda kunfuukira ekizibu ajja kuntegeera si bonna gwe mukwano gwe omutegeera otya ku bulaaya kuno nze ndina muganda wange bamuyita Adamu Kayiwa we natuuka yankwata omukono bwati nansembeza famire ye nandaga mukazi we mbatumiddeko famire ya Kayiwa namala kundaga kati nandaga nti eno ye Canada ogitambulamu bwoti ono ye muntu ono ye kyekisoro omuntu ali bwati kati nandaga ensi musiramu abasiramu bagala nnyo kubanga bali open ate babeera n'emitima emirungi so kati ne bwemba nkoze ekintu nga tekyangamba naye Emma oyo ye mukwano gwo omuntu akubuulirira ng'olina woowabye naye ono akulaba ng'ogenda kugwa mu kinyanaga akakalamitso ke genda bandi Adamu Kayiwa is my brother yava n'okubeera mukwano gwange n'aba muganda wange nti wembeerawo ne bwembeera waka nga ndi bowadi mvuga motoka ewe wentuka wewe tebaliyo nja kuyingira mu nyumba mfumbe emmere tange baana bansange tubeerawo tusanyuke nenga naffe tulina betusembeza
ate ne bakokola iki ne batwekyangirako naye nga tubakoledde birungi so si buli omuntu ayina okuba mubi ate nawe weebuuze nti bw'oba olina emikwano esatu ena gyonna ne gikuddukako tolowooza bali be babi naawe sooka weetunulemu wandibaako ekizibu fe omanyi fe tutera kukola bwe tuti naye oziraba zino engalo ziri meka zino ziri eri zino ziri wano esatu gwasooka okweyagala gwasooka kwetunulamu kwekyekinga gatona tunula mwami Ntambi so satu zikwetunuddemu yes ebiri emu eri nebiri eyo nejeri temanyi yemu You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Ye tunura waguru simanyi ekirebe tunura mu mukama yibaga ali muguru kati simanyi kikicheji naye this one kati zinesa tuzigamba wali wabulira waggwate nabulira zino aba Ottawa we bankwata ne bagamba mwandi Emma tukwetaaga taata bambi kati be bankuuma be bankwata balabika bakunyumirwa kati boda bangaze omanya njeyo balabika bakunyumirwa njeyo tukola tukola so okanjigiriza ukalungi nnyo so bukyajja mu Canada muno wali olowoozezza okugendako mu either city endala kale okukyusaako ku kifo okuva kiwatuukiramu nedda lwaki kiri bwe kiti nze okuva e Uganda najja nga ndina mikwano gyange gibeera mu Ottawa kati negingamba jangu eno kati ate we natuuka Ottawa nenfunayo emikwano egimpa emirembe ate kye nali noonya ekiruubirirwa kyange kyanzija Uganda nenkifunayo mu Ottawa wakifuna otya era wakyakutwalira bbanga kyo kifuna of course jukira fena tujja nga tulina ekibirirwa ntuuke nkole nkyusa obulamu kati Ottawa natuuka nenfuna omulimu gwe nasooka kukola gwali gwa kusindika wiruba enkokoto n'emusenyi mu Ottawa nakikola mu construction nakikola ndowooza 2 weeks kati olunaku lumu ngenda nfiirwa sister wange naye ng'omulimu mpulira guntuuse gaya akukeeza uvayo ki ali Uganda I know kati gaya nemugamba manyi nsizi mpulira seewulira bulungi nensooka nze bo bakitegeera ng'ofiiriddwa bakitegeera olwakitegeera kati the next day we nagenda yali ayiye amayinja mu kubo bateekako buno bulifurege mu kubo naye waliwo yaveeri nga yenweredde gundi ye n'akuba amayinja ne gasaasaana mu kubo gaye yampiikinga ku misawa 11 ojja okole tugende tugayoole ate nga mulina okukuba ekitiiyo paka saawa 2 nga gaweddemu baba empewo yali etandise okujja muwaawo mugwekumaawo nga etandise empewo yatandikira mu bigere wansi neyambuka ngenda kula amagumba gatandise okubwatuka mpola mpola etandika nga mpulira ntandise okunafuwa nga buli wosindika engolofaani nga wulira ebigere tebikyasimbula nabagamba kimu omusujja gunkute gwewaffe omanye gwewaffe tebagumanyiwa nambuza omusujja gwe wamwe gwe guli gutya oga guno gutta era wondeka wano kumale saawa 2 ojja kutwala omulambo yankwatira ubba nenzizaayo waka gaye yankwatira ubba mpaka waka ogera ofiire ewaka ntuuka waka mala kuyingira mu nyumba mbugumye nembeera mulamu teki wangisebo nenfumba emmere nendya yes kata ogonemanya nti guno ngutadde era namugamba emala kuwona kati ngenda komawo yakoma kulinda nkomewo tisakomawo kyali kyangu nnyo okunoonya omulimu omulala by that time naye maze okufuna my G license ate nga my driving license yes kirubirirwa kyanjagala kuvuga
nze kuva mu bwana obutona nga ekiroto kyange kya ku driving okuva mu buto ya naddala ku driving bino bitruck binene ate kati mbadde mu tourism mu 2013 kati nga mvuga those long distance emotoka nzivuze ekitegeera so nga njagala nze mvuge kuba sina mulimo gwa government gwe nasomerera tinja kusaba omulimo mu government ule kukompya ate nze by'okutuula computer banange sibyagala omulimo gwentuula bugende nentuula kuva ku makya mpaka kawungezi ogotompa oyagala nyo ebyokubeera njagala omulimo gwengenda out mbeere mu field eyo nsiire nga nzunga nebwe guba gwa gavumenti bampe mu field awo nja gubakolera basiime ne mukama asiime naye guno gwokutuula computer so okwata ogwo ogusooka ogwo ogudduseeko ogenda ku mulala kati nentandika kukola nga helper waliwo omukwano gwange oyo gwe bayita Adam na ndikomendinga ku mukwano gwe gwe bayita William yalina company nga nkola nga helper bana ba truck nga tuli delivering ebintu naye nga nasookera ku Ottawa University nga nkola nkoleraye ku university nga ntambuza ebintu byabe like that I think for like 3 months then nenzira ku truck as a helper so mu bufunzi mwati tugenda kuwanvuya nnyo wakola emirimu emeka okutuuka wano ebiri emirimu ebiri ogwo gwa gundi gwokusindika gundi nogwa helper ne driving kati wenava helper nagikola like 3 weeks then wakolera ekitegeeza mu bufunzi wakolera mwezi gumu ne wiki emu kuba olw'omwami wa Mr. Isaac wa Ottawa Cranes yasooka nansembeza nga bayithawo abantu banjagala nkulaba characters omuntu akwata truck ya company nagikuwa nagamba gwe vuga naye nga tamanyi oba wali ovuzeeko truck nagamba kwata ovuge nga tugenda ne tukola bwe tumaliriza nagamba kati gwagizaayo kati nga ngivuga so when amara nakola naye like 3 weeks then nenfuna that guy William nampa omulimo gwo kuvuga truck so nentandikira mu buno butwaka butono nga ndi ku Ottawa University namarayo like 1 month then nengenda ku truck of 5 ton so mu bufunzi like emirimu ebiri oba esatu bakubadde bakukozesa bakukozeseza ebbanga yes I think nakolera for like 5 months oyogerera mu myezi sikitegeera emyezi bwezi nga ekirooto kyo ng'odduka speed oyagala ki oyagala gula motoka truck katandika njagala kwekozesa kisoboka ekyo mu myezi 5 oba nakutandika kirowoozaako mu mwaka kati tutwala awo wenamala kubanga nkola awo mu Clearwater nakolayo like 4 months then nentandika nendegisteringa Bashem Safaris yes kati nga Bashem Safaris fe emirimu gye tukola tutwala abazungu okulambula mu East Africa yes nali nkola ne Uganda kuva Uganda so nga machaki obeera ne recommendations ne bakuwa abala n'oli marketing so you do marketing between our website social media so ofuna bookings ogula website website ebaddewo from Uganda since 2013 up to now social media za Bashem weziri so people batumanyi ne Uganda mbadde nkola yes so ne tutandikira awo kati we namara nalabanga wanemaze okubeera registered then nenyingira bino bya kati bazo okutegera delivery cheki bino bya delivery then nenyingira ne registering nentandika kufuna contracts zoku za delivery otandika olera mu lugendo lw'okwekozesa yes kati no mvuddeyo kati nyingidde Bashem so Bashem yensasula nakati yes kati sasudo kuva myaka mikeji kati we najja mu gomunana 2023 just recently yes daira
mwe mwagenda kujja I think mwajja I think na akatuka yizanga na inda ko twajja mulundi we gumoli CEO yes kwanza jikiranga bagamba kakarama awese nga kakaramu yayise moyo kumbe twali fenna mu lugendo lwe sawa zino wekozesa wow so Bashem eweri we inaba directors wano and I'm the main director but inaba directors basatu nenda kusalamu ekirimu yes sir sawa zino gwe yajja mu 2023 fenna ino company jiwa yeno joli yako yekolera ku bills zanze nawe buli kimu eno yense ono ye mukama wange ye mukama wange yaina abana bakozesa basasura yaina tuina Bashemsa cleaning services kola mota watu cleaning offices to cleaning makaga abantu to cleaning bwobo oyagara kujja cleaning like nyumba ngendo we clean it Bashem delivery services tukola delivery mu Ottawa yona na Quebec so tutambula kabanyima viza mirundi 3 America na yejoga netuke kisanga America nyinyigide nga sikyayagala najiwuliza nenteka mu Ireland actually yampanga ndi Canada wan bamgamba mbawe passport ngana tuke Ireland it's eliranye UK yiba nange nsi ziri munsi osege so nageza ko some countries nayenga zizi you know jakugezesa by the way people should know that ebintu bya visa bya mukisa byakugezesa kati gwali wano yakajja wano mwaka gwaffe guno bwofuna omuzungu omuconnectinga kubali e Kampala kati ndina team e Uganda it's a professional team no okay kati ndina team yange mbakolera itinerary wano nemba kolera buli kimu nemba bookingira buli kimu bo basasulira wano ne bagenda my team ne ba picking entebe oba Kanombe oba Kenyatta International Airport oba Tanzania ne ndinayo team wona mu East Africa so ya very gana ina business ye you don't even advise okujikulozinga ati waba ino business obuji continue please no gwebanga oyine kiroto kyo echa business obadde naye Uganda jangu nayo ngojetise Canada kye yagala omu Canada kyakwagaza kiri kintu kimu kati bwotuka tojja tusumbuwa kiki kyoyina kiki kyogenda kwongerako ku gundi yafe economy kyekyo kati bwoba oze ne business yo bajja kwaniza ate Canada yense enunyi nti business eri supportive bakusupportinga baina tuli bakuwa no of course wasasura omusoro baku design kasta sibino bye Uganda nti ne bwoba okoze rosi bo bagala sende za ono bwo okora rosi then bajja manya nti wakoze rosi then tebalina kye bakusaba tebajja kutandika kusaba sente ate nga toyina kye wakoze kyoraga nti wakoze any profit. Okay, it is now I think twaweza emyaka ebiri wano sinajiweza njiweza mu gomunana anake kiki kyoyize mwene ensi omuntu watula wansi nga tuddayo ku TV akulaba kiki kyoyize omuga kyoyize mu Canada bangli wakabeera wano Canada njizemo oyina okubeera omukozi Canada si y'abantu bamulira ngalo Canada oyina okujja ng'oyina okukola kuba Canada is about bills oboyagala batoyagala kati kizibu kyetufuna omwana ave Uganda natuuka wano nafuna esimu nga yakusasula buli mwezi nasooka agiyingira loan nafuna emotoka nagiyingira nti kamvuge nange emotoka yange ogiraba ebye kalyawo nange yakanyikali wali kati empe emirembe because emotoka kakalamu nzivuze Uganda mvuze zi Prado mvuze zi TX mvuze zi Land Cruiser so emotoka nzivuze naye sina gunde amarara oba gunde entwara kugura emotoka ya sene nyingi azovuna because tuchayina ebintu bingi bye tulina okukola Bashem Safaris now emaze kutapinga mu America we are members of United States Tours Operators Association we are members of Canada Industrial Association or Tours Association. We are members of Tourism Industrial Association of Ontario. We are members of Uganda Tourism Board. So we are members of Estowa Uganda. So
we are trying to see how we be international. That chari kiroto change. Wow. And you see it? And I see it. It's coming. Wow. Katitwina, we are organizing International Tourism Expo. It's happening in September 13th and 14th at Ottawa Conference and Event Center. Company yokubiye bifananyi. Tuyisake emirimu. Ade byebyo. Nedda si byebyo nchekundi kulo. Chengeza kugamba ndikiri bwekiti. Kati expo igenda kubeerawo. Of course tujja kwetaaga kati kakala tujja kwetaaga jo okole otaking that videos. Yes, ebyo. Nange nteka ku mutto. Tukulakula ne fenna. Yes. Kati awo wemanya nti kakati kakalama ali bulungi nange ndi bulungi. Nakusumbuulira abalemi anakusumbulira. Yesanyu lyange taata. Nze ndanyagala kulaba nga muganda wange mukwano gwange ali bulungi. Wow. So chetuzimba wano Canada tukizimba tetukizimba ngaffe. Bashem Safari tuli team eri experienced tuyina abaludde wano nafa bakajja kati nafe tuyina ngave batukwata omukona agamba kakati tugende bwe tuti. So we are experienced team ina ba directors, so we are trying to see how we can expand ense tutegeere nti we tuli ekitasoboka nga tuli Uganda, because Uganda ofuna clients omufuna ko million nya za magoba zona nezigendera zibura kati gatotora kwe marketing na ku expanding wawe yagala naye kiroto cyange cyari cya kuraba nga Bashem etuka Canada bere international mukama atani so kukinga. So mu bufunzi mubango baze mebbanga letumaze wano tugenda myaka 2. Yes sir. Olabanga okukozesebwa kwa wakumala ebbanga ki? Myezi 6. Ntoto. Yes. Wakozesebwa myezi 6 de nyogenda mu. Yes, then nenyingira mu Bashem. Nutandika okwekozesa. Yes. Kizito wakwenkana ki? Era kikalwa like kyangu wakwenkana ki kizito wakwenkana? Kunze tekyakaluba nnyo because naindi nabanyamba. Bani? Abe Uganda? No. Abawan. Oina tai gundi ndale zijja nezikuteekamu ko kusente. Njagala oyambe bami. Enchi. Nina abantu mikwano gyange. No, sina gwange. Aina company ya cleaning wano. One more on Toronto. Toronto yakajigulawo. Naye wenfuna abantu nga ate abantu nga mu abaduse speed nga muri mindset ya likatwekose kubanga nze mu opportunity zenfunye zengamba abamu abantu ze batasala funa hachi olusi ntera nnyo okwestretchinga ne nonya ku interviews ezimu ne wembanga nkimanyi abazigoberera siba luzungu ne nziteekayo ne stretching yeah. Mfuna opportunity yogerako n'abantu ne bampa nitwogera nabo emboozi etali ya kamera obulusi ya kamera. Yeah. Kati buli wenje malirizo okujogera omutima gwe gungamba nilo akitompayo ko obudde nitutula mu kamera n'ojinyonyola n'aba bagikole ki bagitegeere kubanga nzikiriza nti waliwo abantu abamu babeera ng'abeera yekka nga oluba okuzuukuka agenda ku TV olusi abamu nitebalaba na TV na obudde talina na budde bukebeera kintu naye ng'ate asobola okusanga ka video n'akalaba mu lulimi lwe oba omuntu gw'ategeera n'agoberera. So step by step oba oli awo. One nze tebyambera bya because ngabwe nkugambye nti na muganda wange Adam Kayiwa yeno so ngondi pira yo nene ya yankwata omukono ne tutuura mayibwa bo ofunye nga muganda woyo otuura nowe mugamba n'omulaga agenza ategeera gundi mayijane atabarara gye batamanyi waroje mugamba naseka kumpafe naye ate nga at the end akugamba naye it's waro ekyo kuyiga mu ekyo. So yankwata omukono of course we namuga ne mugamba ekirubirwa cyange ne mugamba kichenjagala ne mugamba njagala nsemberere tu antambuzi. So yampa ne plan to registering a company so techankarubya because he was part of me. Neto after netufuna yabarabe twayagala tuba twegateko so tubere team. Me I like working in a teamwork. Yeah, that's good. Gwe mubera wano nobera ne mukwano go nobera ne ntambi nobera no mulala tamba ari ku kamera gori wano so emiri mugitambura
kati ekyo kyenkiririzaamu nzikiririza mu kukolera anga team. Bashem is not now managed by me only. Kati ndina team. Kati sina sisobola kusalawo. Nganze ng'omuntu soka kwebuuza kati tukoze tutya. Kati omuntu yena atayinamu okubeera proud nti nze sijja kubuuza kakalamu. Ekintu kyange abasinga ekintu ekitusumbuye mu bulamu kwe kwagala kulaba nti kino kyange nja kyekolera. Naye wojja wa kakalamu n'omuga kakalamu ayina amagezi gagenda kuwa, kakalamu ayina omuntu gwagenda kuli commendingira asobola kukuyamba. So tulemo kwekwata wabula tubeere open. Bw'otuuka wano ekirubiru gwakyo kyogere funa omuntu gw'okigamba nti naye njagala kubeera kino. Abamu bagamba nti wobeera ng'olina extraordinary purpose oba ekirooto kyo, I mean, like sometimes we dream so big nga bantu batono nnyo abasobola to give you the support nga ate abantu abo betugenda okubeera betugenda okubuulirako bayinza okuba babaddewo okuwano. Kati nze ndi wa mukisa maybe because buli muntu gwe nfunye naddala bano babadde wano bensanze. Ndina mwami Sebulibe Jimmy Sebo kulamusizaako, ndina omwami abadde president wa Uganda Association of Ottawa mwami Kajoba kulamusizaako, bonna babadde wano. So buli gwe ngenda ko nze mugamba open nangamba kakati kola bwoti. Bonna bakukwatako. Kati nankwata nga muganda we nga tamanyi gyempa tamanyi naki naye ne musanze. So ndage kuulyo kutambulamu Canada etambula etya okola bwoto ojja kuyitawo bwokola bwoto ojja kuyitawo awo nempitawo. Like tolina yadde suubi n'eri muli olowooza nti one time bajja kukozesa wano. Kati we ntuuse sisuubira nti wabula ndina okukozesa sikukozesebwa. Kademu Essuubi lyange kati njagala ekirooto kyange kyakozesa abazungu akikire mostly nti nabo tubakozeseeko naye sikunkozesa. Of course now I am proud that ndina abaana bana Uganda bakolera Bashem. Since abo bakoranga Bashem kwa nange gye nkolera. So tukolera Bashem and they are happy. Ojjako ezizo nze Bashem yensasula nze sijjako. Abantu ako njagala okwongere. Because Bashem eyina team. So eyina finance. Obategula eyina business directors. Eyina marketing and communication directors. So nange nze nkolera Bashem. Ndi mukozi wa Bashem. Kati Bashem bwebe ensasula nange ensasula mu bakozi baayo. Ojo yizo kubanga oyinayo ba director oyinayo ba aba communication ngabo badde yoged department nenga gwe nina wanendo mwami Emma ye buli kimu neda yes asule mirundi neda sewo katagomba ateka tebya cyari kule ekyo nakikola nga ndi Uganda nga sinaba kufuna nze nafuna ko muzungu ya namutambuzaako yaragenda kumpa yarayagala kumpa doli mitwale 2.5 mu 50% mu company. Nga tumaze ne paperwork buli kimu na yewe nagenda waro yanangamba tokikola. Mitwale 2.5. Naye ngo obwavu bunzita. Ngamba kuse nengamba kati eki company ne bwakitwala njatandika ekirala. Naye nangamba sebo. Ekintu kino kirabanga kitono. Naye it's a big thing bera ne kintu kyo. Yeah, actually yogedde ekintu nange we nali nve Uganda kakusalimu ekirimi katon tujja kudda yeyo. Nali nve Uganda nina abantu kiyanga bagalagula YouTube channel. Yes. I think around million chinana something like that. Yeah. Nenga abagalo jigula basheke nga tujitwala. Nenga tuga jituze tubule butuzi yekole biki. Ngamba banange. Waliwe otuke kisera ngo ine kizigezeso natuka kino kyange nenga buli we neba kambara mu mitwaro 2.5 nga ndaba kasende kano kika company ngenda kwate mitwaro 5 bakaga ntandike ndara kyangu kati gayi nanga roya nanga mba tokikora nenga ndi mukufa obwavu bunzita. So when I took in of course nembera nebe nesiga nimbaga kakati company mbade njirani inganganzi ngomuntu era ngetambula nga mbadde nchaji zimba naye kati we can be a team
Tiwe tubera team, then we company can expand in Western. Kati now we have a conference in US. Kati bagenda kugenda. So nafe tusigare no. Tubade wano mu conference. Tubade wo team. So echo chemba nalinjaga. So kati company, it's not me. Bashema Safaris. Kati it's a company. Oh, Bashema yechi. Bashem, when I didn't handle a company, no. Kati Bashem is najija mumanya gangabiri. Bashitsi Emmanuel. So nenkwata ku Bashitsi nentemamu ne Emmanuel nentemamu. So nenjikola Bashem Safaris Tours and Travel. Okay, ne wano chikola amakulu. Changu bila kuchipronounce. Ate kati nze kati wano mota wa Emmanuel tebamanyi. Ne Bashitsi tebamanyi. Bamanyi company. Bamanyi Bashem. Just cleaning byonna byonnebi. Kati ukaso tuka mota n'ogamba njagala Bashem. Niyakaja ajja kutuusa ku Bashem. Wow, okutegeeza okugasiza nnyo community. Mu bange tono bwe lityo. Ya sinti tuli baama naye ekisa kya Mukama. I know. Wewe belivinga. Okwewa ekitiibwa n'owa ne bane ekitiibwa. Kye kikulu. Nti n'okubelivinga mu Katonda nti buli kimu kyenkola kyonna Katonda yalina kyovula ye speed. Ndina mami wange abeera ye yankwata omukono, Mami Justin nkulamusiza UK. Muganda ndi mufumbira tamanyi jemba tamanyi je banzika naye yankwata omukono. Nansembeza ayina mukwano gw'omulala bayimita Belinda ali UK nansembeza nga tebamanyi. Naye because okwewa ekitiibwa n'obwesigwa kye kikulu. So Mami Justin big up ya nsasula ne ticket nze visa yange yalwawo kujja na I think visa yange yalwayo Nairobi katwina stories ezifanagana yamara ye emyezi 2 atenga abarabe nali nze yali main applicant ne bagifunira mu 2 weeks nze yange yamara emyezi nga yangurira ticket ne bagisazaamu ne bali ne bagenda ne bagamugende. Kati we nali yajja nga setegese nga sina n'ekikumi. Nina muganda wange bamuyita Bernard, his Bashem tour guide. Yatunda akamotoka ke bandi. Kati ababize emikwano gye nkugamba nti ne bwembeera wano sisobola kwerabira omuntu oyo. Tuleme okwerabira muntu yatubeererawo nga tuli mu bwetaavu. Ne bw'oba onkoze ekikyamu at least sooka ofumiitirizeemu. Manyi naye ono gundi yambeererawo. Ekitegeera oli bw'akwata emmotoka ye nefu yibadde mulisa ne family n'agitunda ku lugo. That's kyetuyita friendship wa brotherhood. Kati wotuuka ono n'otandika because otuuse Canada kakati n'atandika okukubira amasimu n'otandika kweraga n'akukubira afunye akazibu n'otandika I rather sleep nga siridde naye ng'oli muyambye ekizibu kye. Yegwe. Yes. Wow. Anyway, Mozi yo mpamvu ate ndi surprised okubeera nga I think kubeera nga twajjira mu the same year. Nengo ina ebintu byotuuseeko steps zotakinga. Nawe ojja bituukako. Era nange nabye ntuuseeko. Yes, ate bino byonna byotuuseeko. Kati singa tobituuseeko singa tetuli wamu. Ekitegeera kitegeeza ekirooto kyo kyali ky'amawulire kye wali okola ku Busimba era ekirooto kye nze gundi line yange yali mu transport and tourism era gyendimu eyo ya mawulire era gyendimu era we mbanyingira ennyumba soka nengamba ensonda yange ngena bera waje natuuzanga abantu saagala nnyo kwesiba nnyo wantu nga ndaba sijja kufunyawo mirembe kati nze ekirowoozo kyakulaba nga at least every month ndina bookings ezisuka mu 10 ezigenda mu East Africa. Wow. And target audience yeri bwa ojifunu I mean muchachi obakolo oti bafuna abazungu marketing ku website. Yes, you market social medias, you rank your website. Nzo mundu ya nyingi za tourism Mariamo Amosiwekesa sebo tata kwekitibu Great Lake Safaris. Yeah. Amosiwekesa wetu watu nze dali mu transporters. Angamba eyo jori tewali makuru jangweno. Nandaga how to go. Nambura nananga idinga. Up to now, nchali ne Amosiwekesa mugamba tata weba.
He's coming in our conference. You meet him. Okay. Yeah. Ottawa. Yeah. Mwezi chi? September. Agenda hiyo. You have to be there. Okay, tugenda. 13th and 14th. Kama akume tujja tuka wa. Yeah. Tujja genda hiyo. Yes sir. Nenjagalira kugenda era naye bali njagenda ku Ottawa naye bachali bakwano bange. Yeah. Najagala nnyo Ottawa is so peaceful and clean. Yes. Najagala. Kakati nze nafuna n'omukisa abana Uganda ne banteekamu omukisa ne bampa kubeera communication officer waabwe oba spokesperson. Nze communication officer wa Ugandan Ottawa Association. So nze muvugizi muyita muvugizi omwogezi katayogera Luganda y'oluzungu ewa mu kibiina tubana Uganda kati olwogera oti oruki olutetinkanye Oluganda ndumanyi waliwo kyenjogera kyotategeera kati tutuuka ku mwogezi wegambo no there we speak English wali tuba kati tuli ku nsonga za ggwanga kati wali tuba tuli ku nsonga tosobola kujja n'oŋŋampandikira leeta ate ngiwandiike mu Luganda no kati wali tuba ku nsonga z'awaguluza naye bwe tubeera eno nga twogera we can speak Luganda kuba twagala n'Oluganda lwaffe lw'expanding basajja banganda Oluganda lukulu nnyo yes Oluganda lukulu nnyo n'abazungu bano bwe tuba twogera toyogeranga Oluganda nnyo n'ogeyo omuzungu balutegeera ekanaawe yes Nanga ibe nasanga ku Fred Victor wano kitongole kiri wano. Nangamba yangamba ekigambo kibi nangamba mufube nnyo okulaba nga temujja ku kalicha ya mubalu lulimi lwammwe. So ekindi kikulu nnyo. Nagamba lunaku lumu luyinza okera ku macha nga mulabanga America is super power buluzungu lubakaka okulwogera ne bukyate nga yemmwe so okalicha kintu kikulu nnyo. Kati olaba walufiirwa ng'oddamu era oyiga gye bagamba nti wasuze otya nekyo tetulina kukyerabira nze n'abaana benkola nabo mu Bashemu ffe tweyogerera Luganda. That's good. Yeah. So nyinza okulwawo njogera Oluzungu nga ndi namu bana abeeru. Okay. Awo tulwogera Oluzungu ne lukabu. Naziza nnyo okunkyalirako ke tunajja Ottawa. Yes sir. Tujja tukakone ku office. Yeah. Tuongere okulaba. Yeah, tuongere. Fulende ku bantu abali mu community bikibi bakwogerako. Ekyo kikulu nnyo. Sobola okubeera wano ng'ate mu community boogera biraga nti naye watuleetedde omuntu naye tatufeze bwowe. Kati we tunaatulayo ne Remi tunaatuukayo tujja soka tukoleka survey kaffe. Tumale okubuuzayo ku bantu batubuulire ekituufu kikyoli. Naye nga kyemmanyi you a good person. Omuntu nze kasa ayogera ku of course fenga ffe tetugamba nti ndi mulungi. Obulungi bugondabamu waliwo andabamu ebirala. So people they batulaba mu ngeri ya njawulo. Ojja kolerewo n'obulungi ate oli omulala agambe kati kirakoze kyaki. Okay. Tugenda maliriza njagala mpeeyo motivations 5 ezigenda okugasa omwana ali wansi ali ku mulimu yajja tabitegeera bulungi oba omuntu yenna akoze emyaka giwerako naye kyeyali asuubira oba si kyalina mu kaseera kano ayagala kukyusako ku paati y'okwekozesa naye buli wayagala otakinga step eyo afuna anxiety n'okweraliikira alabanga ekitatajja kusoboka. So compare motivation zitano zinzo muyamba okweyongerayo. Ekisookera ddala omuntu ali eyo oli wano oli Toronto oli any province yonna ya Canada ng'oyagala kutandika oba kwekozesa. Ekisookera ddala sooka weekiririzeemu. Believe in yourself. Yes. When weekiririzaamu buli kimu kijja kutambula. Ekyokubiri kkiriza mu Katonda. Believe in God. Nti buli kyokola kikwase Katonda. Okay. Katonda akola ebyekwese mu maaso y'abantu. Oyinza okulaba nga tebitambula naye nga Mukama atema ekkubo. So ate Mukama na believing visa yange yarwawo namanya nti Mukama akola buli kintu akikolera mu kiseera ky'ekituufu. So kiririza mu Katonda. Ekyokusatu respect people. Ne wobeera ku mulimu nga bakukozesa tobeera kitagasa. Respect abantu b'osanze
nti they can even nebwo bofunye kuchotandika they can recommend you. Yeah. Kuba bebosokera ku gundi esokera ye target because kibuli chetukora targeting audience eri wabwe. So whenever you serve oba mwabo bamurema baki mu respecting mu capacity. Okay. Echo kuna don't be proud of simanyi if it is okweyagaliza teweyagaliza selfishness it's bad kwefaako ekyokutaano weejema emize gye Uganda gyegiriwo gino naje kati mparaniraako gundi simwagala gundi waffe baali tebagize just ebyo bireke bisure subiranye bireke entebe wali muleke Victoria bwe benyonye ebuse ngo tutse waguru wa Victoria sura mukazi ya umugundi manyando yingide chapter mpya ngo bado mutima omubi guzugureke tandi ko mupyo murungi koregana n'abantu ebyo bya gundi sikwagara biteke bari ono muganda wo ori mu sister wo buri mundu gora bayena abere muganda wo ensajja kunyumira ojja kutambula orabe buli kimungabwe bakibara bwe kitambula. Thank you very much. Tetugenda kusuka wano nako lwalero tukiriziganyiza fenanti tugenda kufuna visit endala oba share endala oba olusisikana olala wakati wange ne Emma mu mwezi gwa September nga mukama asimye tugende yoko Ottawa okuva e Toronto wano wendi paka Ottawa aliwe sawa nga 4:5 kisinzira tujja tukayo ko wali wana Uganda abala nabo bimanya abali eyo nayo Pastor Chiria. Yeah. Oh my God. Yeah, ne rastande je nasabira. Wow. Mukwano gwange ni yatwala kumbakage nga 3. Yeah. Oyo yasuziza abana wowe. Wow. Yes. Aina shelters nga mukaga. I think zisuka kona kuswa. Nze yadada nyumba 3 kumra sirikide yenda. Ziri nyingi. Pastor Chiria nkuramusiza, Pastor Dori nembaramusiza mwena. Abasirama bari mikwano jaffe tubaramusiza mwebare kutufollowinga. Mwena abawagira Bashem, abakozi ba Bashem, ba directors ba Bashem. Thank you so much mwebare. The sky is the limit. All right. Bashem turumba. Akume. The Answer Channel, a solution to every situation.